N'abakozi ba Vision Group basabidde emyoyo gy'abakozi bannaabwe abafa mu biseera bya COVID. Emisa ekulemeddwa mu Father Anthony Lyaze okubimakirira ng'ono asomozeza abantu abakyali abalamu okutereeza amakubo gaabwe. Ani mu mmwe ayagala okuzimba omunaala n'atasooka kutuula kubalirira muwendo okuligendako alabe oba alina ebyokugumaliriza. Asabidde omukisa abakozi ba Vision Group bonna n'abakuutira okulira awamu. Father Lyaze nga aliwo n'abakozi ba Vision Group abafu basabidde omukisa eri abaagala okufumbirwa. I'm sure many of among these ones they have searched and probably most of them have never found. They come before your presence seeking your mercy. Saabakristo ba Vision Group era nga imukunga olupapula lwabukedde mbayiko omukisa Ssebbo ategeezezza ng'emisi y'omulundi guno basize okusabira abakozi bannaabwe abafiira mu COVID-19 n'abafiira abantu baabwe olw'ensonga nti abaafa baali bawerako. Olunaku luno tutwala nga lukulu nnyo kubanga ffe tukimanyi nti ngaffe abakatoliki nti abantu baffe baba bafudde olumu bayitirako mu puligatori gye beetaaga essaala zaffe ate essaala esinga obunene gye basinga okwetaaga ekitambiro kya mmisa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.